Twangaliddewo emyaka kati 10 najja wano ku mwaka gwa 2009 nakazaalirawo abaana babiri omu mwami Mulindwa yamutta yamenya ennyumba nga mwali omulundi ogwasooka buloka ne zimugwira ku mutwe omwana nge najjako olumbe n'afa amujjanjaba emyaka 2 okuddamu okuzimba amaka amalala ago gye mulaba awo. Amaka amalala mbaddewo n'omukazi wange lwakuba naye kati mulwadde nnyo agenze mu ddwaliro n'abaana babasambye ne babakuba. Simanyi oba naasobola okuba nga banguyeeko wano. Ku lunaku olwaliiro lwakusatu ku bbalaza, nali ndi mu nju yange ekiro essaawa 6 ogw'ekiro nga neebase. Nalina ensonga ze nali njogera ne maama w'abaana ng'ayingidde mu nju, baaliwo wano n'abavubuka bange ab'oku kitundu abamu mikwano gyabwe ne bagenda ku mikolo ewa Moze Radio. Wayita eddakiika nga 2 nga bavuddewo, abantu ne batandika okkuba enju yange. Nsigazaamu abavubuka 2 abaali bazze okkuba bbulooka ezo mujja okulaba n'ettaka eryo tuve mu lutya. Ne bakuba nga buli sayidi yonna bakuba enju, buli sayidi yonna bakuba enju, agamba gulawo enju. Ne tuyingira ntandika okwelwanako ne tukuba enduulu. N'ennwana ne nzigulako oluggi olw'emmanju. Nzigulako oluggi lw'emmanju ne bangoba ne mukyala wange ne bamugoba. Ne bankwata ne bansiba akandooya ne bansibira ku muti. Ne mukazi wange namwambula engoye namusiba akandooya namusibira ku muti. N'omwana yamulekawo wansi omuto, omwana muzzukulu wange. Kaakati ne bagamba Mulindwa ne Mwami Amooti n'Amina babatumye olwaleero mission eno balina okugimaliriza olwali bagyegezezaamu emirundi gyonna emirundi 3 balemereddwa n'olwali bagenda tuukiriza mission. Baagala obulamu bwange, baagala obulamu bwa mukazi wange n'omwana wange omulenzi gwe nalekawo. Era baamunoonya bagoba omuwala eyamuddusa, Katonda namuyamba n'afuna amaanyi n'adduka n'amwongerayo ku kyalo kye Nalubudde. Ne bakomawo nange bwe nafuna amagezi Katonda nampa akagwa ne nkeesumulula ku muti ne nziruka ne ŋŋenda ne ntegeeza abantu, ne nsooka mbeetwa ne mbalaba, ne ndabamu be nalaba bimmanyi, n'emmotoka ne ngyetegereza emu nagiraba ya Moses emu ku zo, ne takisi emu nagikwata ennamba ne mbalaba. Ne nziruka ne mpita ku poliisi, ne ngenda Makanda ku poliisi, nasiŋŋaana abasirikale banafuna order kuva Kajansi, ne binnemera ne nvuga ne ntuuka Essisa, nasiŋŋaana tewali basirikale, ne nkomawo ngenda okudda nga bamaze okkuba enju bagisudde ku ttaka nga bagimazeewo. Ne nziramu ne neetegereza ne ndabamu abalala. Era bwakya ku makya abasirikale abajja ab'Ennakawuka ne batukuumako wano, ne tubeerawo mu mbeera yonna paka ssaawa 11. Wabukya ku ssaawa 11 ne ndaba abasajja bali abali kabaati wali waggulu, abamu nga beesuuseka mu buyumba bwabwe, ate nga ne wali ekiro nabalabye mu kumenya bwe baasookawo nga balina n'emmundu zaabwe. Bwe ntyo gano ge maka gange mwe nzalidde abaana. Naye nsaba gavumenti esitukire mu nsonga zino, kubanga Amooti Magala ne Mwami Mulindwa Robert Kabaaya ow'oku Dowington omubbi w'ettaka ne Gesa Amina basuuse kwa Mwami Mulindwa Robert buli wabba ettaka ateekawo Amooti Magala ow'e Hoima amuyambako mu kubba ettaka, nga bayambibwako KMP Saidi CPS, bayambibwako Bwenje CPS yange makono wano mu nju yange, bayambibwako Mr. Mutungi Ekibuli, bayambibwako Mwami Kakembo okubba ettaka lino. Ettaka lino abafamire baalyunguza, era we bali abamu baabali wali eri be banguza ettaka lino. Nze nabatwalibwa Mwami Mulindwa Robert namuguzaako eka 30 ne kusigalako residu ya eka 13 ne desimolo 8 ne banguzaako eka 10. Mwami Mulindwa Robert ne Mwami Amooti ne bafujalinga emikono gy'aba beneficiaries ne bakyusa ebyapa ne babyeguza ne Mwami Amooti Magala. Era kutikuli wa famire n'omu yali akutte transfer ya demutation okujiwa Mwami Mulindwa Robert, okujjako obufaananyi bw'abantu bano okubufuna bwe baali bakola leetaazi za maama baabwe. Mwami Mulindwa yafunye obufaananyi bw'abantu bano n'endagamuntu n'emikono gyabwe n'afuna signatures zaabwe ze yakozesa okukyusa ettaka lino, ng'akozesebwamu kamisona eyakyusa ettaka n'amuwako ne eka yiri waggulu okubba ettaka, n'amuwako eka emu. Kamisona photographer mu landi zaawo n'amuwako eka emu ey'okumukutulira kutulya ettaka lino likola ki okulitwala. Mwami Mulindwa teyasasula ba beneficiary pamalayo ssente zaabwe, atubonyaabonyeza emyaka 5
nga tubonaabona ne mwami Mulindwa ng'atukuba emiggo atukola mu buli mbeera yonna n'okutwala ettaka lino nga yawooza mbu ali munene mu gavumenti alina abamuyambako boti bwe mbeera mwe tuli nze bannoonya kunzita ne famire yange. Ate ky'emmundu emmundu bagenda kati ku ssawa ya leero emmundu bagireeta waka era emmundu ziziriwe eziri wali n'olunaku lw'eggulo twaza okukwata muntu tugamba si operation gwe batwadde okuva e Kajansi abasajja bakwata otwale n'emmundu zaabwe yabaleseeko yasigadde awo gane mwami Amooti n'amutegeeza n'amugamba tolina gwenza kusindika kati ku ssaawa zino kujja kukuyambako kubanga tututteko malisa gamba twali ne baba tutte ne mugamba osi